era nabingi byenfunyemo natandika 2018 era 2018 bwe nagira wano nali nasibwa nga nabintu byenkola nga sifuna naye bwe natuuka wano bwe nagenda kuddayo waka nasanga nga buli kimu kiteredde era kye nali ndubirira nasanga nga kimaze okukolekana kyova olaba newaayo era ku bajulizi bano newaayo eti okufa kwakwe bafa se kwa bwerere kyova olaba ffe wetuli bangi naffe twafunamu mu mbeera zaabwe leero kyensaba etala nnyo okunyigizibwa n'eziloons ntala kunyigizibwa n'elooni kati leero nkwagala era abajulizi bano bankwatire ku at least nange omwaka omulala gumpiteko nga siriimu kuba buli mwaka embeeramu n'ebikirala ntalaku ina abaana abawala bokka bendina kati naye njagala leero abajulizi bano bankolereko nange mbeeremu n'akalenzi wali n'akamu leero kyendiriko kyova leero wengambira wano mukyala wange ali ku bukedde wano lwakuba mukubidde n'essimu neŋŋamba wuliriza bukedde lwakuba eri mu Cairo era Budini Parish nga ninzo omusomesa ew'Emanya Sub Center. Gwe musomesa gwe katikisi w'Ebumanya. Yes sebo. Akati ku kifaananyi ebyenzikirizo oba ebyensoma biyimiridde bitya mu Sub Center yo. Mu Sub Center okusoma kugiire nga kweyongera. Okowe tujja nga Bishop bwe yatandika olangira nti Musengo atwongeremu okwikiriza. Tugiire nga tusomesa abantu beeyongera mu okwikiriza era wendogera saawa eno abalamazi b'enviire nabo mu Sub Center y'Ebumanya abawera 30. Ebitundu ebisinga abantu bakyalina okukkiriza okw'omunguba nga bangi beekwasiza nnyo amasitaani ne baleka Katonda eyabatonda. Ewammwe kiri kitya? Ewaife tugiire nga tukula einuma wale walinga watyo ng'omuntu aba n'amasabeeka kaya ate era yaida yasaba ng'azira mutuufu mwene gwakola ki gwasinza oluvannyuma olw'okwegeresebwa kw'abadulizi baife n'okwefumiitirizibwanga ku mubulamu bwaife bwaba twajanga we tukoba nti ere basaba embuzi eno bwereere ere basaba enkoko eno bwereere omuntu aje yalinga mu ng'atambwire yatambulere bamulyaku yaweese ebintu meni bwaire ye Katonda yawona ng'ezira sente daataireyo otolako okwewaayo obwewe kale bajanga mpola bwakyuka ole bwawayira ku mwina ati zeena nali ntyo n'aba ntyo ayinawonezebwa lwa Katonda okwikiriza okweyongera abantu bagiire mpola nga bakyuka okuva mu kwikiriza emizimu okwira kukusinza Musengo waife Yesu Kristo era ng'era bwe tukoba nti omusaayi ogw'abadulizi n'ensigo eyo okwikiriza buli oba n'ensigo eyo mu mwoyo gwo otegeera nti omudulizi obanga yaguma aya ali mu kwesiima kale zeena kandikirize era nekituwaliriza n'abandi okutambula boona babaire Ebumanya Sub Center okuva wenajjayo omwaka ogwo ebaire eziravangayo mulamazi kutambula kwida kulamaga na bigere ayi Katonda anambye olw'ekisa kye naakobera abantu nga mbabuulirira ku mbeera ey'omudulizi bangi batambwire olwaleero bali 30 era nendakobera nti twasimbukayo olunaku lwa 5 okuva ebudini dine nakudonadona tudiri mu njira tulitambula aye tilw'amaani gaife tilwa busobozi bwaife aye lwakwikiriza okwe tulinako mu Kristu n'okwikiriza mu musaayi ogw'abadulizi esebo kati nga tumaliriza obwavu obufumbekedde mu kitundu kyammwe bwo mubukoze butya okubuvuunuka? Obwavu era bw'oba ng'oli musomesa tosomesa idiini lyonka aye olina okusomesa engeri ey'abakristu bo okwebeesaawo mu bulamu obw'ensi n'okwongera okuleeta ebiweebwayo okusiima Katonda olw'emirimu gy'abaakoze kale nga nze twakolayo n'atandikayo mu Sub Center yaife twatandika ni projekiti ey'okulima omwaka ogwasooka twalima muwogo yiikanamba twakeka twatunda twasobola okwekulankulanyamu buti esente edaavaamu twajja twayongera mu kapito ey'enkoko era buti wendogeera twatandika n'enkoko 50 ed'amagi aye buti twamala twafunayo edindi 5 ed'enyama buti wendogeera saawa eno engeri yetulikulamu projekiti edde 2 walimu ogwo twamala twayizaawo era buti enkoko tuli mu 200 ed'amagi
kale embeera eyo etuyambye ng'abakristo okujja nga twekulankulanya n'okweriza Musengo okumwebaza. Waleira sabu center ng'omuntu omu agaana yawaayo bwanusu 10 mu kereziya, yawaayo bwanusu 2 mu kereziya ng'akwati ki azira. Aye saawa eno wendogerera, saawa eno omuntu asobola yatoola omutwalo yawaayo mu kereziya sebo olw'okusinziira ku birungi byagiire ng'afuna n'enkulankulana yagiire ng'afuna, kubanga ezira buwanguzi bw'osobola atuukako nga Katonda azirawo. So bw'obanga okola ng'eno bw'osaba Katonda bikwanguwira, wasobola okuweereza Musengwawo n'okusolabirira amaka go. Amayina ninze Kirya Richard, omusomesa ow'eddiini ebumanya Sub-Center Abudini Parish. Bwatyo nno omusomesa ow'eddiini omukatuliki bw'atugambye nti ekitundu kye kyakulembera afubye nnyo okulaba nga amalawo obwavu, nga ayigiriza abantu bano okuva mu kusinza amasitaani mbadde eri Katonda bamutendereze bamugulumize bulijjo n'ennaku zonna ez'obulamu bwabwe. Tukyali ku lugendo olukutwala Namugongo. Waliwo nno mumuyambe yeetaaga buyambi, maanyi gamuweddemu Red Cross weri okuyambako oyo bw'ati amaanyi gamuweddemu, asoose kulaajana n'alaajana. Eky'omukisa omulungi nti Mukama amujjukidde era Red Cross bwetyo emwetisse. Kati ffe abakyalimu embavu tweyongeddeyo ku lugendo luno. Sebo okoba otya muna? Ndiwo sebo yebale sebo. Amaina gange ninze Wabwire Francis. Nva mu center ya Bukatabira mperekeza mu Malongo center. Kale ndidye Okulamaga era olugendo luno tirufuniemu buzibu bonobona kibaire kya bulwambuzi ino mu bulamu bwange, era nekakasanga n'omulundo ogundi Katonda wanaba nga ayikiriza ndakusigala nga njya mu maiso n'olugendo luno. Eyanziza insibo nze guno okutambuza ebigere n'omulundo ogusooka emirundi eri mbaire ndidangana kwepakira na motoka. Kati Wabwire gwe watandise otya ekirowoozo wakijjawo okutandika okutambula nga totambulanga? Otiki? Wajjawo ekirowoozo n'amaanyi okutandika okutambula? Natoola ekirowoozo ky'okutambula n'ebigere ebiseera ebisinga mu bulamu buno obw'obukristo obw'okuweereza Katonda. Oteekwa okubaaku ekigambo kyebeera okwebonereza ng'olina ekigendererwa. Kale y'ensonga lwaki nasazeewo okutambuza ebigere nga neebonereza okwongera okuzimba okuyikiriza kwange mu Katonda. Yesebo mukulu Wabwire naye nga bwe nakugambye emigugu egy'omwoyo n'emigugu n'egy'omubiri gye twetisse be boolaba okulinnya akasozi kano. Nyabo wangi olabika ng'amaanyi gakendeje. Tegannaba tukyali mu Bible. Yes. Bible kyeyabusoga? Eyabusoga yene. Ye. Amannya nze Nakitende Goreti naye mpangalira Jinja. Nakitende ate n'ogaa nti oli musoga? Nedda. Kati nze nazaalibwa Masaka naye nkulidde ndi eno gye nkuleete gye twazimba. Yes. Kati lwaki tewaze butereevu Namugongo ate n'osalawo okuva e Busoga? Nedda nti era nze ndi ndi Busoga. Ye. Oli wa Busoga? Ye bw'ogenda Bulyambwa. Ofuuka kuliwa? Olyambwa. Yes. Kati naawe ofumbirwa Busoga? Yes. Ye. Kakati kiki ekikutambuza olunaku lwaleero? Olwaleero ntambudde nebaza Omukama. Bingi byankoledde, bingi byampisizaamu, era ngenda okulamaga nga ndeesa abaana bange ewa Kizito omuto. Bingi bye bamusaba era mbayigiriza okusaba. Yesebo. Mpozi gwe nalabye n'omwana omuto w'emyaka 6. Yesebo. Aliwa? Era mwali waliwo amunkwatiddeko. Ye. Akaana gye kali bakayita Kibukaligani. Kaweza emyaka 6 mu gw'omunaana.
Yes. Kakati kiki kyosaba ekirala abalongo obufumbo obutukuvu bingi. Yes. Osaba abalongo? Yes. Oyagala kubeera naawe? Yes, erinnya n'obufumbo ddala. Yes. Kakati Nakitende? Ye. Nakitende ayagala bufumbo obutukuvu. Viridde Bugembe Parish. Yes. Nakitende mwana nzaalwa y'e Masaka naye nga yafumbirwa eri Eidinda. Yes, ekitundu Wanyama. Ekitundu bakiyita Wanyama. Ayagala kubeera Naalongo akola okumuyita erinnya ekkalu erya Nakitende. Simanyi maama Ronald, maama Kasirye kati ayagala kumuyita Naalongo. Ayagala obufumbo obutukuvu. Wangi buli guno gwe gusoose okutambuza ebigere. Ogwasooka nafuna obufumbo. Yes. N'omulimu omulungi. Wafuna obufumbo obutukuvu? Bufumbo gyasika mwami wange ne tusetoringa. Yes. Kati unogozeeko yagala kubeera naye. Yes. Atusabe Omukama akyuke. Amiina, era ntumirako nnyo ab'Ejjinja Diocese ffenna naddala bavudde mu parish ya Bugembe, babwana mukulu waffe Father Oswald Nchanungi, Father Mosh, abasista baffe abatukolamu omulimu omulungi, n'ensembyayo omwami wange Nkuuma Ssegonja Judy, nti mwagala nnyo. Omukulu Ssegonja mukyala Nakitende agambye ayagala kuba Naalongo. Fukamira ku maviivi osabe Katonda Naalongo akifuuke. Maama Gandi oli otya? Bulungi sebo. Osibye otya sebo? Amanya mpita Kelo Grace. Amanya bampita Kelo Grace. Kelo Grace obude. Bude Jinja kudaya. Tukyagenda mu maaso bantu bakyatambula bali bukeerere naawo banaatera okutuuka essaawa sipiidi gye batambulirako mbala essaawa ng'emu n'ekitundu okuyingirira ddala wali wennyini be baleese bayingira ne vibe waliwo ne bannaabo ababalinzeeko kisobole okuyingira nga gyekyo kyennyini bannaffe abajjinja diocese nagambye nti Namugongo omulundi guno wajja kubaawo pulezidenti ateeka okuba ajja kubeerayo ndowooza ayinza okugenda eggulo limu ku Lwokutaano okusobola okubeera nga aggulawo ekintu ekiri ku Nakiyanja ekyawedde ekya sayidi eri ey'Abanglican kyabakatuli kyaggwa luli era kyo ne kiggulwawo nakyo kaakati eno yewasigadde naye ng'abateesiteesi be bavudde sayidi eyo era ebagenda okutambuza ensonga yonna ebeerenga ebeera bulungi. Ffe wano ku Bukedde TV tujja kubaayo ejnyera buli kimu tujja kikuweereza bannaffe abo abakoze omulimu ogw'okutambula batambudde nabo era bagenda kutuuka nabo kubanga akaseera wabula akaseera katono abantu obawulidde bwe bawaddeyo obujulizi oba bwe beewaddeyo batambule buli muntu alina ensonga ye okusinziira ku enzikiriza ye era abo balina obujulizi oli agaye nti jagala kuba Naalongo era kyekindeesi ku baana ndowooza abataano balina ayagala ataagatteko Naalongo naye ngaekimusinga okumuweeza Naalongo ayagala erinnya balimuyite ti Naalongo wagambye ekyobufumo kyakigaseko n'obufumbo obutukuvu ti omwami we Sejjingo Judy ate amuteeke mu bufumbo obutukuvu kitegeeza akyali mwami we naye tannagenda wa Katonda kumulambika bulungi noza mu kereziya ebintu byonna biterere bulungi ye kyagenze okusaba n'obwana bwa buleesi obuto butambulye mu buufu obwo kasiri akyatutambuza mpola tusobole okubeera nga ate embeera ina tugitambuza naate kutuwa ku ntiko y'olunaku olwaleero naye twagala ndowooza tuddeko katono kasirye ate asobole okubeera nga tumuleka amalirize ensonga zonna zitambule kubanga bwe batuuka leero bajja kuwummulamu jjukira ebyokwerinda byonna byanywezeddwa poliisi gyeri n'abamalwaliro bonna gye bali baliseetu waliyo n'okukeberera wali endwadde endala ze bakebera ndabye amaaso ndabye bakebera kansa bannabaana abatusawo gye bali waliyo abakebera endwadde ez'enzibu waliyo ate abantu baffe abalala abali ku ddagala ery'enjawulo erya siriimu erya pressure ng'ate badde tebalirese kubanga Namugongo eyo waliyo ebyenjawulo ebira abantu abamu bagenda eddagala nga yalivuddeko kati baabasawo baagaye ti katubateegere wali bo bagende nakata nja kusenayo wali amazzi nyweko pressure agende
oba sirimu agende kati babasawo bakitegedde ne baga ati eddagala kati baleetere eno kati bwaba oli azzaagiraagira kati neddagala liino kati teekayo ku ddagala nga ne katonda bw'omusaba nabo obujjanjabi bwonna gyebuli ate ku bwereere. twebaza abasawo mwenna mu biti ebyenjawulo bavolontiya abakikoze mu ngeri ez'enjawulo mwenna ne mutwalayo obujjanjabi mu ngeri yonna obw'amaaso obwa pressure obwa stressi obw'okubudaabuda byonna babitaddeyo gye bali bannaffe abo abajjanjabi okujjanjaba abantu baffe kubanga ate omukisa gwe bagujjidde nabo okubasomesezaawo ku byobulamu abamu bazze bangi kati obuli abaawumuddeko amaze okutambula akooye ate nomugati amunange okugema nno kulungi wandibadde ova wano ngaakokugema nako okafunye bwawumulamu nakirowoozaako ate awo n'omugema ow'amaaso n'omukebera ate galwindi n'ozigaba okitegedde alina hiv n'ategera status ye kansa nabaana naye naava ngaamutegedde nakyo nekikola bulungi agenda okuddayo gye yavudde oluusi obuweereza gye butatuuka ate wano ngaabufuniddewo awo kakati nekyo abasawo nabo mwakoze kirungi okutegeraawo okumpi ku bantu abo nemubafuna nga tewali kutawaana gyebali n'okujjanjaba abantu bonna bannafaana abafunye obuvune abafunye obuzibu bwonna obuweereza bwonna gyebuli naddala ebiyigo n'ebirala byonna ebyo naye tetulema kugamba nti wegendeze nnyo obutafuna ndwadde na buzibu security wadde gyeri ya poliisi bangi mu bannaffe abazze mulimu era abatali batereevu nnyo bantu balamu ayinza okukolawo ekintu kyonna ekyewuunyisa kakati beera alert be security conscious beera ng'omanyi nti gwe wenyini olina okwekuumira ebintu byo naye wenyini weebereremu okume obulamu bwo ng'oddeyo ng'oli mulamba bingi nnyo ebibula nolwekyo bw'onooba gwe onoobamu abo abagenzi naddamu abatanagenda ebibula bingi beera genda n'ebintu ebitonotono ebitaaveeko kubula essimu bw'oba owulira nga eyinza okukola kifula bwogikwatirira bulungi kuba abazibba era bakwata mu ngeri eyo abagenda okukola bizinesi nabo bakutedde ebifo byabwe era bizinesi zatandizedde okutambula naddala ekyali wajjalaawo wonna wonna mugondere nnyo amateeka ga traffic oba poliisi yataddewo amateeka gaayo aganaagobererwa naddala okutandika n'olunaku ndowooza olwenkya olwokuna n'olwokutaano enguudo ezimu tezijja kukola kakati mwe abasula mu kitundu ekyo manyi mubeera nnyo affected waliwo bagamba nti mwabali mu nnyumba zino temuvaayo kati n'ekyo muba kyekirungi ekyayambye nti amasomero gali gakatandika naye mumanyi agaawo gaterera okuba nga tegatandikirawo galinda ne biggwa abazadde basobole okutwala abaana kubanga kiba kizibu nnyo oluusi okukwasaganya ensonga zonna. Ndowooza olwaliro bwe zitambudde bubi nnyo kasiri katumuleka amala okutuusa abalamaze abo abateesiteesi tujja kubaddira eddako mu ttuntu nga batuuse era tujja balaga byonna ebinaaba bivuddeyo lunaku olukulamaga lwa 6 nokyo bannaffe abala batambula abava ku saidi eno y'emasaka abatambudde ku luguudo olwaffe olw'eggomba lye baayise nabo batuuka mu ngeri yaabwe n'abalala mulimu n'abatambula obugendo obumpimpi okuliraana no Kampala bali ne basituka ne bava emunyonyo abala ne bava kawempe abala ne muva ebwayise abala ne muva mu bitundu ebyenjawulo manyi mujja tandika olwokuna n'olwokutaano musobole okubeera nga ate mu bibuga wakati ku Kamevale kuva ku programu esooka ku makya paka eri gye bunaazibira kale katumulemu katono tubaleetere n'ebirala bingi temuva ku Bukedde TV abadde tukyogereko waffe wa leero. abange kuba kwabanje misa kisaba kwa 46 sirila jura egeza nasana kuba mukaganga 3 John Bigson nasana tuli bakusiima nnyo tuli bakusanyuka anti Spice Dana zaraye okateka jaluna mberu karo natongo n'abayimbi ne bakomedyaniza abalala bangi wabula Friday nga 2 June batandikidde kudana naze kawanda wona tuyingirira mu palo gyebyo emitwalo 2 tusande nga nyafatwe gyotale n'amasuba ayayayayaya nga tuyingirira emitwalo 2 gyebyo emitwalo 5 banange mujja tunyumira eddogo ya misa kisemakula at 46 extra concert
nina obuyinza nange nfuba nga bwe nnyinza nnyika wakadde okutuukako eno masule y'ebipya ndyoke nzire mu kyaggwe nebaza nnyo taata nnyini byonnooyagaba ebirungi mpadde weebale sitomonju nye mmatidde nyinza nkyukolela oba ono yaide na sente imeka oyo omufuna liye oba mwezi mulala ne wiki myezi ebiri dikaliwera mulala ne wiki ndala lewini ani atakuwulire ng'ofunya abandi kiri gyafuna abandi olibona ndi bano benina abandi ndi kujja abakyawa bona ndi gyasigaza omwana ekyatwese akawungezibwa nagamba isola bayo boy vijay junior the incredible kagujje kawaji kabejja anti olunaku mulindwa ffenayo tubadde tulindidde akaseera katuuse ku mande tugenda kwasabuluka akasinema kaffe ketuze tulanga akaseera kano konna n'olwekyo mbasaba njagala mutuule mukalire mwekkaanye gugenda kubeera vugo gwa sinema ate nga kira kubeera Waterguard akomyewo eri buli ssomero amalwaliro ebitongole oba amaka Waterguard ajja kuyamba okekkereza eri ensaasaanyayo ku mazzi g'okunywa. ngenda kufumbirwa webituuse kufumbirwa oba kuwasa byombi kambikati Maredani animal kubanga ndabye emirembe mingi obudde bw'omwezi wa nebulanga ndinga ali mu ggulu n'amalayika newawumulidde olaba kasati yago nayajjanga nange malayika nga ndi wano nga neno malayika ejje newawumulidde olabawo ekyana kyanywa amazzi banna ati awo kosi yange nebatagizaako kosi yaki mwatasoma tamyanyi temuzebaddeko kosi nebatazizaako newadde ntidde nze yasoma journalism nane manye epapula mye nasoma office practice kakati abantu abasinga mu ggwanga naddala abaatuka ku university babadde ku bunkeeke oluvannyuma lw'okuba nga koosi ze baasoma ezimu nga ziwandiikiddwako ekigambo expired abantu ne beebuuza naye ddala bye twasoma bisobola okuggwako naye mbu ekigambo ekituufu kyekyababula mbu koosi tesobola kubeera expired naye koosi esobola okutereezebwamuko nti bw'oba obadde osomesa koosi tugeze ejja kuwa ekyokulabirako kubanga wali osoma history nga Gaddafi yakyafuga Libya Gaddafi n'afa emyaka 10 ate gwe kyosomesa n'oba nga tewakitunulamu kukitereeza oba otandikusa okusomesa ekintu ekikyamu ekitegeeza nti ne koosi ezizino zirina ebintu ebyetaaga okukola ki obuzibu obuliwo tebatunyonyodde bulungi twetwale tulowooza nti baba baladde kagamba expired kitegeeza bye twasoma byonna bifu mbanzeyo mu senior 6 tabu we yavudde omwana agenda alaga empapulazi awantu awamu Convention University ebirungi obutabiteeka kubanga nze yabisoma mu Convention University kati bwe yazaawolaga namugamba bino biri ki byaggwako kyabadda kuno n'abuuza bannange kati nze baŋŋambidde bino nga nakabisumala amalobe bannange bali abaamalidda bo bali ku ki buli omu nagendanga aire buli omu abaana nga basuula koosi ezenjala ku mutimba bano babagambye potiya nadda okusingalera abaana baki abamobuzi bagigatta ku makerere nga buli omu agenda ayogera ku nsonga eyo era n'emitima gitubadde waggulu abataasoma tujagambiza kutugamba twawona yagenze n'apositinga n'agamba nti oba wasoma diguli oba tiwasoma ffena gye tunoonya kiki sente kaakati naye nze kyenjogera ku nsonga ekiriwo ekiti ti bannayuganda babe bagumu nga munayuganda ate ndi muki ku nsonga eyo Uganda bwe batyo bannayuganda tube bagumu banna tetuggwamu maanyi olw'ensonga ti ministry yavuddeyo nennyonnyola Jesse Muyingo yavuddeyo minister of education for higher education yannyonnyodde nti bannange temutya kosi teziri expired naye bagenda ekyetaagisa kigenda kukolebwa mangu ekyo kikole ki
kiggwe oba oli bungereza oba oli guma muki lwaki balindanga abantu okuvaayo okukomplaininga ku kintu bo baba bakimanyi lwaki tebakikolanga nga mu budde ne bagamba waliwo kino naye katutereezeemu oli omulenzi yakijjewo ero gye bamugambidde nti koosi eri expired najja ku neeno nakitutegeeza bano eri baŋŋambye nti koosi yange eri expired naye ekirala kyennabamu nina kampani ze nakolerako okukweza abamerika naye nakolayo ko mu Amerika eyo mu Germany mu Amerika bani naye ng'ate ebipapula byaffe bino ebye Uganda eri wabweru ebituuka tebirina value oba kiba kiki degree yange gye nasoma wano e Uganda eri bagirabanga certificate Germany olugendo noonyayo omulimu nga mpisa degree yange nti nasoma mawulire degree yange yiino nga bagamba bino tebirina makulu eyo eno certificate kiba kikiri bwekiti